Pastor Miriam Warugaba gwenkuletedde akawungeezi k'olunaku olwaleero ono nga ye mukyala wa Pastor Dennis Warugaba ndowooza mwenna mukimanyi. Pastor Dennis oyo gwe mwagala ennyo ono nno munnange ye mukyala we, just in case you didn't know. Banina okubanga nkubuulira buli kimu ng'okitegeera bulungi. Kati nno ye senior pastor wali ku wakyaliwo essuubi Miracle Church era nga be batwala church eyo ne bbaawe omulungi. Bano no by the way balina concert kunaku lwe Sunday, this very Sunday, era nga iyo concert bagituuma kwagala Katonda. Lyerinnya lya concert eyo babeera mu kuweereza Mukama, babeera mu kudonating ebintu ebyenjawulo era nga munnange gwayina ky'oyagala odonating osobola okitwalayo ku kanisa eyo olunaku olw'omukaaga because concert ya Sunday. So olw'omukaaga bagenda kuba basolonza ebintu ebyo byonna okubanga abaddizaako bannaffe abateesobola oba bannaffe abali mu mbeera etali nnungi bajja kuba babidonatinga olunaku olw'e Sunday. Kati nno pastor tumanyi bulungi banna ebyafaayo bya Pastor Warugaba yazze n'abitubuulira olugendo lwa Kristo. Pastor Warugaba azze abitubuulira byonna. Kati nno Pastor Warugaba teyakomanga kukola bintu ebyeno yokka n'ewaka yali abikolerangayo to an extent nti nga ne mukyala we bw'aseka amugamba kati ki ekisesa oseka ki Bambi nsimanyi naye Mukama Katonda ajewala Pastor Warugaba amujewala era bambi nzikiriza mbere nga nkuwa ku mukyala we ng'atunyumiza ku lugendo lwe bambi ne bbaawe olabe eyo gye byali eyo nga Katonda tannamukolamu mulimu nga tannavaayo mu nsi naye olugendo ddo terwali lwangu. We thank God nti kati bino tuwa bujulizi. Kansooke nkwe Pastor Miriam Warugaba naawe obeere nga omwewulirirako ng'anyumya gye bavudde ne bbaawe. Mu buliwo omwami wange yali mukambwe nnyo nga gye nkomeza kati ate nga nze ndi wakisa nnyo ngera nze mbeera musanyufu eva naye nga yinza okusanga onakubuuza kati mukyalo oseka ki kiki Mukama kyekkoleddewo ekikusesa ng'ayagala ye nga wabeera serious nange omukyala mbeere ki serious kati Katonda yagenda okulaba mu bipimo bye eby'eggulu n'agamba bwe naddira ono aseka ennyo ne muwa ono ataseka bwenna abagatta awamu buli omu ajja kufuna ku kya munne babalansinge. Mukama yeebazibwe. Nze nga munda munze siinaamu nno buli ajja bami n'omusaasira Mukama ne bwamukolagako nno nti ono ayagala okuwa obutwa naye bw'ajja mami munnange munne gw'oyongera kusembeza mu kifuba kaakati ye Katonda nga amugambye nti oyo nama tatadde waka tadde mu kwetoloola era bw'ajja bulungi namata tutodde wange muntegeera bulungi kati ye Katonda ayina ekibalo kye n'agamba ono Warugaba kamugate ne Miriya gwe nokirowooza ku n'omuntu okusindikira busindikizi message bambi abakulowoozezaako naye gwe noleka omuleka ku blue tick toyina budde. Omwana yayimba oluyimba Mukama amuwa omukisa n'agamba nange kiruma ng'omuntu gwe gw'oyagala gw'ofiirako n'omutuma buli linnya ate no weebale nnyo gw'omufiirako ate yetakuliiko ate ayina gw'afiirako omulala ate naye tamuliiko bannange tufiire ku Yesu kubanga ye buli kaseera abeerawo. Mukama yeebazibwe. Tufiire kwani kubanga ye buli kaseera abeerawo. Abula okuliwo wano Katonda atwagala tubeere nga ki nga Eva tweteeseteese gwe wategedde mbu olunaku lwaleero lunaaba bweru tinga bwe lubadde kati abatazze leero kye tufunye bakifunye kanno bwe tuwere okukyanga eza bulijjo. Pasa Bugembe yatuyimbira akayima n'agamba lwakedde ng'olwa bulijjo naye si lwa bulijjo n'agamba ati akirala mwena temukamanyi kabayiseeko mafuta nze nga tutenze katlisi nze manyiikako kapaati n'olunaku lujja kukyanga olwa bulijjo munnange bakusibe kadaali wini okwate oweewuwo bwoti ng'omunywezezza okitegedde
osambe kadaali nga lwokedde ng'olwa bulijjo oge nti manne kituufu yenze oba si yenze mwana tunga yeggwe nga lwakedde nga lulwo olwaleero lwange enembaga yange akalala kagamba katya abayimbi tetulina bayimbi bane mwabali mwakweka amaloboozi mwe mutuule mukama kabanoonya nga mutudde mu butebe mwetuulire olwo ojja kwagala okuyingira mu wakyaliwo essuubi ng'oluggi lugaddwawo ojja kwagala okuyingira mu kwaya ng'oluggi ki ng'oluggi lugaddwawo mukama yeebazibwe essaawa zino tuli mu beegayira bannange muyingire mu kwaya bannange muyingire mu midiya bannange muyingire mu departments ez'enjawulo ojja kwagala ogamba bannange nange kanneesonsekeko wano omusomi wa bayibuli otuuseewo Matayo 2:5 tuve ku lunya olusooka awo mu biro ebyo obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananyizibwa abawala 10 mutuule bamikwano tetugenda kubulira njiri mubula kumpisaamu mpi kati muga musumba nga twayimiridde obwedda mutuule ate mugenda mu crusade zira ddakiika zaffe zino zibulayo ddakiika ntono zengenda okukozesa mugende mu crusade tukole mukama kyeyatugamba okola simanyi adimini oba ebintu yabikozeeko dda oba agenda bikolako saawa zino mu mugambe mangu era ffenna oluva wano mukama yatuwa etteeka bannange kugenda wali wansi kubuulira ki njiri gwe yingira oba obuulirayo bameka obalagirira ekyakiweeri oba obuulirayo bameka obalagirira ekyakiweeri bintu bitambule mu linnya erya mukama waffe Yesu ate olunaku lw'Essande lwa 6 tugenda kusula ffenna ku kisaawe ku kisaawe ekitebi ku lw'omukaaga era olw'Essande tetugenda kubeera mu kifo kino tugenda kubeera ffenna wa ekitebi mukama yatugambye tukoleyo ne charity era gwoba olinayo ebyokugaba kyonna ky'olina oba ngoyeza abaana oba z'abakulu oba ngatto oba byakulya oba bizigo nina wano muwala wange nawulira ayogera mbu amaze ennaku mmeka teyeesiga ku bizigo ne ŋŋamba ebizigo ŋŋamba ebizigo gwe noyina nebyogira omulaba wini agambye ekibone ngaomuntu asobola okubeera nga talina bizigo iye kati mungulire zidazini z'ebizigo nze mpa abaana bange beesiisiriza ebizigo mukama yeebazibwe oyinza okuba olina dduuka olinamu nebigenda okukola expired bindeetere tugenda kumalako mwaka olina engoye olina dduuka lya ngoye olina lyangatto mumanyi okukola kiba kiyita batya ekyo okufulumya sitooka enkadde nga muyingizamu sitooka empya fulumya munange obituleetere ku lw'omukaaga ku Sande ku makya bigenda gabibwa wali ku kisaawe ekitebi owadde ono wa saluuni muyinayo obuviiri eyo gwe wakasibamu omulundi ogwo n'osuula eri nze nabagaba nasiba enviiri emyaka egi ka twist nga nange njagala kubeera ku mulembe gw'abasibye enviiri naye nkasiba emyaka egi emirungi 3 kati gwe wakasibamu just 2 weeks nolaba naye nga kakaddiye kati mulenze kandeetere musumba kyogamba okyasiba akaviiri ak'emyaka 3 nedda maama sya Yesu gwempeereza bba yaali sya awo navaawo Yesu yanzijawo awo naye ate wakyaliwo akyaliwo mukama yeebazibwe wakyaliwo akyakola ki akyaliwo bayibuli egamba bw'omalanga okutuusa Yesu yasabira Peetero n'amugamba Peetero nkusabidde bw'omalanga okunywera kakati nange nina wenakyuka kati nange nina gwe nsobola okukasabira akaviiri kati tokasuula bambi kampe ow'ebizigo ojaga musuma mu ŋŋamba ow'ebizigo amaze ebbanga tesijjamu mukugamba oyagala kusekerera baana bange gwe nze ndeetera ebizigo nze sisosola bizigo kyoba bizigo ki bano aba n'abasosola nze musuma neetaaga bino busibe ŋŋamba waliwo oliye ng'ekijja kyonna agakasa kibeera nga kizigo nja kukyesiige kasa kibeera nga tekyerusa oli agaye kasa kibeera nga tekyerusa
Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Wamma gwe tuleetere byonna oba kizigo oba kiki oba oyinayo omufaliso nze nabawa obujulizi nti omufaliso gwe nasaba okusuulako e Kampala Musumba Tom ye yagumpa. Ate naye tagulina mu ssente ze baguletera mu bintu by'okwebaza. Baali basiibye ekisiibo ne baleeta omufaliso yinkinnya nga bazze kwebaza. Oli yaguleeta nga tamanyi nago gugenda kuyamba nga nze Miriya maze emyaka gyonna nga simanyi mufaliso bwe gufaanana. Mukama yeebazibwe. Ngambye nti Mukama yeebazibwe. Musumba Tom n'akwata yinkinnya n'aginsigamu n'endaba Katonda. Katoli yasiga yinkinnya eti yaraba Katonda yaraba yinkinnya ndoza yali afunye gino egisembayo obunene n'agaa kati kano kakyangasa ati gwe kyolabanga ekitali kya mugaso waliwo gwe kigenda okukola ki okugasa gwe kimu naye kituleetera oba olinayo mufaliso oba bulangiti oba ssuuka oba bedi cover byonna tuleetere mukwano byonna tuleetere. Twagalayo n'abagenda tugulira ku Bayibuli. Last time abantu baalokoka nga bangi mazima ne tubasiibula busiibuzi. Twagala tubayo Bayibuli nga taddemu ne stampu yawa kyaliwo essuubi Miracle what? Miracle Church. Nga ne bwaliba yonna gyali genda bulwabikula Bayibuli stampu weeri wano weetandikira Bayibuli ne gyesembera ne makati. Ategere nti ekirabo yakijjawa mu kwagala Katonda concert. Aleluya. Ngambye nti aleluya. Katusome ekyawandiikibwa kyaffe dakika ziwedde yadde menta nkwatira wano ku kisiko gundi. Aha. Otyo. Mu biro ebyo obwakabaka bw'omugulu bulifaananyiza abawala 10 abatwalita bazazaabwe ne bagenda okusinkana n'awasa omugole. Mu biro ebyo obwakabaka obw'omugulu bulifaananyizibwa abawala 10 abatwalita bazazaabwe nga bagenda okusisinkana n'akola atya n'awasa omugole. Otyo. Naye bannaabwe abataano baali basirusiru. Bannaabwe abataano baali baki? Basirusiru. Ekyo tekivudde mu kamwa kange. Kiri mu Bayibuli yawo. Mu Bayibuli yo mwekiri. Kisomaawo mu Bayibuli yo naye bannaabwe abataano baali baki? Basirusiru. Mwekiri mu Bayibuli yo. Kati weekwateko bw'oti gamba Miriya nkwegayiridde tobeera omu ku bawala abataano abataategeera kukyalirwa kwabwe. Naye beera omuwala. Kati n'abasajja nabo bampulira bagaba beera omuwala. Mulamu wange onsowazizza nnyo. Newankubadde figa y'abawala naye oli musajja. Aleluya. Gamba beera omuwala ategeera ebiro bya Mukama n'ebiseera oleme kuyitwako. Mukama yeebazibwe. Eno enjiri gye ngenda okubula eyo gye ndaga gwe mutwe gwe baataddewo. Babeera buli mwaka babeera n'olukuŋŋaana lwa nnaku 30 balutuma embaga ya Yesu. Balutuma mbaga yani? Bwe bampadde ekyawandiikwa kye bampeereza ku posita yange. Ne ŋŋamba soma maama. Naye bannaabwe abataano baali basirusiru. Otyo. N'abataano be balina amagezi. Otyo. Kubanga abasirusiru bwe batwala ettabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta. Abasirusiru bwe baatwala ettabaaza zaabwe ne bateetwalira mafuta ga reserve. Mukama yeebazibwe. Ekibuuzo gwe oyinawo ka reserve awo? Halo? Oyinawo ka reserve? Ka reserve okategedde? Waliwo mu Bayibuli musumba Kerale kyawandikwa kiri luddawo ekyo. Omukazi namwandu bwe yali ateresa ka reserve bakalye n'omwana we balye bafe. Bassekabaka mmeka? Peshaluwa agenze kuyonza. Mukwano wummula okimanyi weegomba balina ssente. Waliwo oli alina ssente ng'agamba Mukama bw'ompa obulamu ssente ne bw'ozitwala. Ate nga nze neemulugunya lwa ssente.
ate nze ndi mulamu. Humura, humura, humuliranga mu Mukama, omutima gwange humura, Omutima gwange wumula. humuliranga mu Yesu. Humura, humura, humuliranga mu Mukama, omutima gwange humura, Omutima gwange wumula. humuliranga mu Yesu. Wumula, wumula. Humuliranga mu Mukama, omutima gwange humura, humuliranga mu Yesu. Ensene tukoya nga tunoonya okwagalwa, ofiirako nga takuliiko, n'omuyita amaanyi agasinga talikihali, naye yakudduka buddusi, ze ky'oba olaba njagala taata, Kuba yanjagala, zamumanyi Yesu amanyi, amanyi amanyi erinnya lyange, simwesibako bwesibi nedda, nedda nedda zamumanyi erinnya lyange. Oze kumpa ku ddala sente Yesu amanyi, maama, ddala Yesu amanyi, amanyi erinnya lyange, era omukwano mungi taata, bwampita mpita erinnya.